Ebya Miss Damamu mwabitegedde. Miss Damamu avuddeyo n'agamba nti ye amiisinga omuhazibandi ayitibwa Mado gwe yakolanga naye obutambi, era ng'ono abadde abigamba ali muzungu gwe tubadde tusuubira nti ye bbaawe mu biseera bino. Avuddeyo n'agamba nze bannange miisinga Mado, impulira njagala kumulabako. Mado oyo omuhazibandi wange, mukazi wattu ng'ali awo alaajana, naye oba kiki ekyatuukawo wakati wa Miss Damamu ne Mado? Ki ekyatuukawo wakati wa Miss Damamu n'omuhazibandi we Mado? Mmwe mukimanyi? Bwe muba mukimanyi lwaki temugabanako naffe ne tumanya ki ekibatawaanya? Kuba nze ng'omuntu omu nali nnyumirwa nnyo okulaba bano ababiri nga mbeero ne ngamba omuhazibandi nga twahazibandisa, ng'omuwayifu twamuwayifingisa, bannanga abaana nga balya zaawaadi, bannanga abaana nga beewaana, abaana nga beeraga omukwano, abaana ne baleetera n'okutugamba, ne baleetera n'otwebuuza nti ffe twabaaki be batalaga mukwano weeguto. Yenze Sheila Adita, subscribinga, kwata akade, buli video yonna yonna gye nteeka yekutukeko bulungi nnyo, commentinga, manye endowooza yo ku butambi nga bwe buti. Mado yonna gy'oli njagala okimanye nti omuwayifu akunoonya. Mado yonna gy'oli ssebo tukwegayiridde, ggyawo entondo, omumpi taba na ntondo, jangu omuwayifu wo akunoonya, akumiisinga, ayagala kulabako. Kyonna kyonna ekyabaawula nga muwayifu ye yakireeta, oba ffe abaali babaagaliza oba abaali tebabaagaliza ffe twakireeta, oba bigambo okuva mu ffe abaali beefuula nti tubaagala nnyo, tukusaba obeere wakisa osonyiwe okomewo mu maka go. Ffe abamu ku ffe twali tunyumirwa nga tubalaba babiri. Okuva lwe mwayawukana eno teba mirembe. Ife ababawagira tetukyayina mirembe, tetukyayina gye tudda, tetuyina sayidi, tetwagala ali muzungu, tetwagala balala be baleese, twali emirembe tugiwulira tuli naawe. Kati tukusaba komawo. Era n'omuwayifu wo ali eno akumiisiiga, tayina muntu gwe yazza mu kifo kyo. We yali agezezzaako okufuna omulala ne kizuuka nti ate baaluganda takyasobola kgenda naye muziri ensonga, ate ng'akadde kaali kabulayo katono nnyo beefumbirwe. Naye munnange bagenda okwebuulirizaako nga omu ayita munne kojja, nga Miss Damamu ayita ali muzungu kojja, ne tuzuuka enti nno tebasobola kweyokya impiki, kati tulinda ggwe ojje. Obulamu bwa mukyala wo busaanawo, ng'oli eyo ozunga n'abakazi balala abatalina makulu, abatalina gye bakutwala. Njagala okimanye nti ffe twanyumirwanga nnyo kontenti wammwe. Essaawa zino tukulaba oli mu mataka weebuzaabuza nti olanga mataka, weebuzaabuza nti otunda mataka, todda mu bintu byakufera bantu. Vaayo odde ewa mukyalawo, obulamu butambule. Ensi eno etambula ng'olina omuntu akutegeera. Gy'okoma ofuna omuntu akutegeera, gye mukkaanya nga musobola okukola ebyekisiru babiri, musobola okukola ebyamagezi babiri, musobola okwebuulirira, musobola okwebeererawo, oyo ye munno. Kuba aba afuuse mukwano gwo. Naye gy'okoma okunyiiga ku bintu ebimu ebiba tebigenze bulungi, n'obufumbo ojja kuba nga tobusobola, n'oyo gw'oyina naye waanaakunyiiza ng'omuleka. Naye nga tudda mazima, Mado yayagala nnyo Miss Damamu. Yadde nga Miss Damamu yavaayo n'atugamba oyo yali kontenti, nze simwagalangako era tetweyagalangako, oyo yali kontenti, mwe mwakitwala obulala, bula abeeyagala oba obalaba. Bannanga abantu abeeyagala oba obalaba. Era nabwe kiti abantu abeeri abalabika. Miss Damamu totubuzaabuza, waliwo ekyagenda obukyamu. Katugambe Miss Damamu ssente ze zaali ennyingi, kubanga Miss Damamu yali nkuba kyeyo, ffenna tukimanyi. Yakolako obusente bwe, mukazi wattu omutetenkanya, azimbyeyo otuyumba, essaawa zino eno ayina ebintu ebirala byakola, alanga emirimu gy'abantu, akola bukomedi bwe n'ateekayo ku mitimbagano, ng'era we mumanyi ebibimba bikka, yajjaayo kya kati agenza kka, nga naffe bwe twali. Naye katusabe Mukama buli kimu kimutambulire bulungi. Nze siina sayidi mbi naddala ku bantu bendaba nti balwana okwebeezaawo. Miss Damamu y'omu ku abo, ate ng'alina obuvunaanyizibwa, ate ng'omulaba mwana muto agezaako okubeerawo. Kaakati tulina kumukwata bulungi, tumukwate mpola,
tumusabire byonna bya planning byonna byayagala okuyisaamu bikole bitya biyitemu. Ate era naye wooba oli eyo okusabirako munno tekiriimu sitaani olw'ensonga mwenna mugwa mu kkuba eri muli bankuba kyeyo mugenda kudda nammwe byayitamu mutandika obbiyitamu nga tonnaba kuseka jjukira nti eno gye bakuzaala obulamu tebunnakyuka ensi tennakyuka ekyalinga bweri n'onoobeera eyo ku ddungu ne weesibirayo n'ogaanirayo n'olowooza nti lw'ogenda okuŋŋaanya ssente nnyingi mmaado ojja tuuka wano nga tezikumala okomewo osuukire mu bizibu ebizibu by'owalekawo bikyaliwo otandike okulwana nabyo olwane n'obwavu olwane n'obutaba mulimu na mulimu olwane n'okuba nti ennaku zino ebintu byonna bya bbeeyi ate nno mukaabira bwereere musekera bwereere ne bye mukoze mujja sanga nga babiggyeewo kubanga ennaku zino basendawo abantu mu mayumba gaabwe mu mirimu gyabwe gye bakola kati seka mpola seka ng'olekamu dduka ng'olekamu goba munno ng'olekamu ezinaakola ki ezinaakuzza. Yenze Sheila Adita, mbagala nnyo twesange mu comment section.